ekigudde ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri mu ggwanga erya Namibia kitiisa ng'oggyeko okuddamu okubeera nga ammibwa visa. Ampuliriza ebigambo biranze wabula kantandike bwe nti tovaawo tukomawo. Babeera abantu banjawulo abagwanira okuyitibwa abamwoyo gwa ggwanga. Kyova olaba nti ne waabazaaye era tumujjukira. Kyamazima abagwana na ssaala buli omu mu ngeri kale ennungi. Bwe kiba kisoboka Mukama n'abasasira ebibasobako ye n'abisangula n'abateeka mu kitabo ky'abatukuvu. Kubanga bakozomba mwoyo gwa ggwanga. Abeera n'abato n'abaweerera emirimu n'abatendeka ensi eno n'erema obbala n'abatalina taata ne batajulira era ng'ono bamwoyo gwa ggwanga. Ne wetaba amajjako era n'agayingira ku lw'eggwanga. Bas kakati mukwano gwange atambula ne AKTV webale kubeera nga otugoberera era kulikayo mukuumulamu okwo nze AK Master mabega wa muzindaalo tumaze okubeera nga tutuula ampuliriza tukubuulire akabaate ate akagudde ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ak'omulundi omulala. Jjukira nti ono tuzze tukubuulira ebimufaako nga tukwapudeetinga era navayo nenkolera akatambi nga mawulire ag'omunda gaali galaga nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri agenda kubeera nga atikkibwa ku nnyonyi akomezebewo Uganda naye ng'ono agenda kuddizibwa mu kyama nga tewali munnayuganda n'omu ategedde. Era ne nkugamba nti ono ayinza okuba nga yakomawo dda ne mu Uganda naye nga tewali muntu n'omu amanyi kubanga amawulire ne baali bamutwala e Namibia gaali ga kyama. Kakati bwe tuvungedde olunaku olwaliro ng'eggwanga erya Namibia limaze okubeera nga livaayo ne likakasa ensi eno ne ligamba nti okusinziira ku mateeka agafuga ensi yaabwe tebayinza kukkiriza Ssaabasajja Kabaka okubeera nga yeeyongera okubeera mu nsi yaabwe kubanga ensi yaabwe ebagamba nti omuntu alina okumala ennaku 9 oba azze nga mugenyi oba mulwadde oba azze kummula oba kukyala alina okumala ennaku 9 zokka adde okwaboobwe. Kati wano gavumenti ey'eggwanga erya Namibia egambye tegenda kwongera Ssaabasajja Kabaka visa wabula njagala owulize bulungi nnyo wano egambye tegenda ku extendinga visa ye kubeera mu ddwaliro eryo ery'Okongwari medical facility eriri eyo erijjanjaba abantu abalina obuzibu ku mutwe. Kakati nno ebigambo bino bigenza okubeera nga bituukawo nti Ssaabasajja Kabaka ammiddwa visa nga nze nakugamba dda nti Ssaabasajja Kabaka agenda kukomezebwawo nga bino tebinnabaawo kubanga bino gafulumye lwaleero ne bagamba nti bamummye visa naye nze nakugamba dda gwatambula naffe negga nti Ssaabasajja Kabaka agenda kukomawo e Uganda mu kaseera mpaawo kaaga sinakindi ayinza okuba nga yakomyewo dda. Njagala okimanye nti eggwanga erya Namibia bannayuganda bangi abagenda ku embassies ez'enjawulo naye nga bwe twogerera eggwanga erya Namibia essira basinze kulissa ku membase yaabwe ey'eggwanga erya Bungereza. Bano nga bagamba nti abasajja n'abakazi bannayuganda bagenda ku embase yaabwe mu ggwanga erya Bungereza ne beekalakaasa okuva ku makya mpaka budde kuziba. Bano nga bagamba nti kabaka waabwe oba kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yali awambiddwa mu ggwanga erya Namibia. Gavumenti egamba nti ebigambo bino byabakuba wala nnyo era badde basabirira Katonda obudde butuuke visa eggweko Ssaabasajja Kabaka bamusiibule adde okwaboobwe. Bano bagamba tebayinza kwongerayo visa ye kaberubaale kabe Katonda. Kakati nno kansooka nkujja mu speech ya president gye yakozeeko eggulo nkugiramu akatundu katono nnyo njagala okawulire katono nnyo ngenda kuba nkubulira lwaki nkakuwadde ate nkuzeeyo ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ezikutte wansi ne waggulu eziviriddeko abantu abamu okuswala n'okuswaluka n'okkunama. AKTV video soko jimpeere ekigalo ng'otegedde nti ntambula n'omulongo waswa omuluuta nsozi omukumi w'ekyoto era omugabi w'ekyogo omugabi w'emikisa. Range Rover bwenefuna accident bajja kuteeka ku reception yawo okwemu omusaayi ofe. So this change that we're talking about, it is not for me alone, it is for everybody. Nitwenda Uganda ensya eyokwingana eyokwingana kandi n'okwenganisa emigisha for a new Uganda where there is equality and equal opportunities.
nobasa kuba omunyankore nobasa kuba omuganda nobasa kuba omusoga ninga omukyoli kandi itwe twona tuli omuntu ki omwe. So we must be in a country that treats us equally. Finally bachali bange njagala obajukiza nti ebyo byonna tubyogerako twogera ku Uganda empya. Honorable Joel Sanyonyi ayogedde ku ssente ze babba. We lose 10 trillion in corruption. Tufirwa trillion 10 buli mwaka. Kati trillion njagala mugitegere. Milioni emu mugimanyi erimu emitwalo emeka 10. Naye billioni erimu milioni 10. Kati trillion erimu bilioni 10. Kati yogera ku bilioni omutwalo gumu. Ezo sente bazibba. Nenga Uganda eina enguudo zonna n'akaguudo kewammwe n'akagenda wa the whole road network eina kilometers emitwalo 3.6. Bw'oba obaze ne bw'oba obalidde ku ssente zino eziri exaggerated, ezo ssente ze babba zokka zisobola okukola enguudo zonna mu Uganda zonna mu myaka 3. Kakati nno ampuliriza njagala okwebaza mwenna n'okubalamusaako nti mwewale kutambula na mukutu gwa muntu wa wansi, omukutu ogw'enkyukakyuka, omukutu ogw'ebyafaayo. Kati mukwano gwange ampuliriza ebigambo bino ebikutte wansi ne waggulu, era bannayuganda gye buwungeredde bangi bamaze okubeera nga bafuna amawulire gano ne babeera nga bagategeera agakwata ku Ssaabasajja okubanga yammiddwa visa nga gavumenti y'eggwanga erya Namibia yagaanye. Abasawo abakola ku Ssaabasajja Kabaka mu ddwaliro eryo era Okongwari Medical Facility mukwano gwange ampuliriza be bawandiikidde minisitule y'eggwanga erya Namibia ekwasaganya ebya visa ne babaddamu ne babagamba tekijja kusoboka kikafuuwe abantu beekalakaasa. Kakati njagala olabe nti amanyi ga bannayuganda okwekalakaasa ku embassies ez'enjawulo eza Namibia mu mawanga ag'enjawulo kyaviiriddeko eggwanga erya Namibia okubeera nga mukwano gwange ampuliriza nalyo libeera kazito ne ligaa nti okusinziira ku bamemba bammwe abantu bammwe abeekalakaasa ne batuuka n'okugamba nti kabaka waabwe twamuwamba tetuyinza kubongera visa. Njagala okubuulira nti okwekalakaasa kwa bannayuganda buli wekubeera mu nsi yonna ampuliriza kuvaamu ebibala nga birungi olw'ensonga singa abantu bano tebeekalakaasa eggwanga erya Namibia teryandivuddeyo kuwandiika mu kiwandiiko kuteekamu nti bannayuganda abasajja n'abakazi bagenda ku embase yaffe mu ggwanga erya Bungereza ne beekalakaasa nga baagala tute kabaka waabwe, nga baagala tute kabaka wa Buganda, nga baagala omutanda tumute. Kaakati ne batuuka n'okutugamba nti twamuwamba. So n'olw'ensonga eyo tetugenda kuddamu ku extendinga visa ya Ssaabasajja Kabaka munoonye gye mumutwala ewalala oba mumuzzaayo Germany oba mumuzza Uganda kijja kusingako. Naye wano okusinziira ku bannayuganda tetuyinza kubeera nga tukkiriza. Ampuliriza nti Ssaabasajja Kabaka essaawa zino ne bwafuna obuzibu mu ggwanga erya Namibia kino kiba kigenze ku likodi nti twabagamba omusajja mwali mwamuwamba. Y'ensonga lwaki olaba nti eggwanga erya Namibia livuddeyo ne liga nti wadde VIP tetujja kumwongera visa agenda ajjanjabirweko ewalala. Kaakati ebigambo bino bimaze okubeera nga biraga nti Katikkiro wa Buganda ampuliriza amaanyi atandise okubeera nga agawulira ag'abannayuganda, akazito atandise okubeera nga akalegako ak'abannayuganda kubanga singa si kazito Ssaabasajja Kabaka wadde amateeka weegali agalaga ennaku 9 mu ggwanga eryo Ssaabasajja Kabaka VIP badde bajja kumwongera visa naye olw'okwekalakaasa bagambe kikafuuwe. Kakati nno ampuliriza kansoke mutwale mu katambi kano katono nnyo ebigambo bino yongere okubeera nga obikakasa kubanga naggamba ebigambo tubikwata ne tubisensula ne tubidigestinga ate naawe ne wegiramu kyoyagala okubeera nga otwala. Tukitegedde nti Ssenkulu w'eddwaliro omutanda gy'abadde afunira obujjanjabi yawandiikidde minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga erya Namibia nga basaba bakkirize Kabaka agire ng'akyasigala mu ggwanga lino kubanga ennaku 9 ezaamuweebwa zigenda kuggwako. Abakulu e Namibia baaganye nga basinzira ku tteeka eritaganya mugenyi kusukka nnaku 9 ng'ali mu ggwanga lyabwe. Kakati nno ebigambo bimaze okubeera nga bikwata wansi ne waggulu era nga bwe nkutegeezezza oba bwe najjanga nga nkutegeeza kubanga ensonga za Ssaabasajja Kabaka ffe twazigoberera okuva ku A mpaka ku Z era
ayinza n'okuba nze nkugamba nga gana amawulire gafulumye luvannyuma ng'omusajja baamukomyawo oba nga baamugjayo ne bamuteeka ewalla. Bino byonna by'olaba essaawa zino bisoboka bulungi nnyo okubeera nga bifuluma ssaawa zino, era bano bateekewo embeera eraga nti Ssaabasajja Kabaka agaaniddwa bugaanibwa okubeera nga ayongerwa visa, naye nga enteekateeka ez'okumukomyawo zaali zaagenda dda mu maaso, kubanga bano baali bagamba mbu tebaagala kukola mukolo gwonna nga Ssaabasajja taliiwo ogw'amatikkira ge omwezi guno nga guggwako. Kyokka kya nnaku nnyo tulabye emikolo mingi nnyo egizze nga gikolwa mu Buganda nga Ssaabasajja Kabaka ono taliiwo, era nga gikulemberwa Katikkiro Charles Peter Mayiga yennyini nga yakulembera okukola emikolo gino. Ampuliriza, mwaliwo ku fayinolo ey'emipiira egy'ebika eby'Abaganda Ssaabasajja Kabaka kwolwo teyaliiwo, naye emisinde emipiira gino gyagenda mu maaso n'okusambibwa. Emisinde egya Ssaabasajja Kabaka egy'omwaka guno ampuliriza gyaliwo era gyagenda mu maaso n'okuddukibwa wadde nga Ssaabasajja Kabaka teyaliiwo. Kaakati nno olw'embeera eriwo akazito ke mwateekawo okwekalakaasa abasajja bamaze ne baga nti gavumenti y'eggwanga lya Namibia neega nti nedda ebidiba bidda wannyini waabyo, omutanda atudibiridde, omutanda atulemeredde adde okwabwobwe mufaafaagane naye oba mumutwala walla, naye nga si wano ku ggwanga lyaffe erya Namibia. Kyokka mu mbeera y'emu ampuliriza abasajja bazibu nnyo. Omubaka amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo ono mwenna mukimanyi nti yavaayo n'atembeeta ensonga ey'okugyamu obwesige ba commissioners abaalya ensimbi ey'omuwa omusolo akawumbi yakalamba n'obukadde 700 obukadde olunaku olwaleero. Ono nga yamaze dda ate okubeera ng'agenda ewa General Salimu Sale mbwamusabe babeeko enjogerezeganya gye boogerezeganya naddala ku nsonga zino ez'abantu bano abawuutanya ensimbi ey'omuwa omusolo. Ono Ssekikubo ng'agamba nti yagala Jeno mbwamuyambeko okubeera ng'agamba babaka bajje basayininge. Kyokka ekikwasa entuko oba ekyennaku emikono egiwe 177 gyawera dde emikono 171 wabula y'emikono 6. Kakati kano kandi bakabadi okubeera nga basajja bano batuzanyira ku mutwe okubeera nga baterawo diversion eno neeno ng'ekintu kino Honorable Ssekikubo kyetandika yandibanga aganye buganye kukiggusa, kubanga ofuna otya emikono 171 n'oŋŋamba nti emikono 6 gye gyakubuze. Ampuliriza oli akatambi kano ate tweyongereyo kubanga ebya Uganda tebiggwa malojja. General Salimu Sale n'omubaka Theodore Ssekikubo newakubadde nga tutegedde nti meeting yabadde ya kyama. Meeting yabadde ya kyama wakati wa General Salimu Sale ne Theodore Ssekikubo atalaga eggwanga agenda anoonya emikono, ayagala okugiweza akunkumule ababaka, akunkumule omukono mu kibya ba commissioner ba parliament abeegabira ensimbi. Kaakati wakati mu meeting yabadde y'ekyama enswera yabaddewo nga yeewulira. Ssekikubo agenda maaso n'okuba nti yeeyanjula. Alina omubaka gwe bayita Alion Yoke Odiria yakiikirira ekitundu ekyalinga ey'Amaserengeta district ey'Eyumbe. Batuuka ew'omukulu Jeno na Jeno yenze Ssekikubo yenze akulembeddemu enteekateeka ey'okunoonya emikono. Waliwo abaali enguzi mu palamenti abeegabira ssente y'omuwa omusolo. Jeno namugamba, please Ssekikubo, do not involve me in your things. Badde nsaba ndeka. Jeno agamba omukulu, serewulira, when will you ever grow? Naye oli kuladde okubeera mu bintu ebyo buli awali akacyankalano Ssekikubo gwasamba obululu gwakola ki oli kuladde. Amugamba, Ssekikubo weetaaga okula. Jeno, you want to drag me in these things? Tonteeka mu bintu by'Omuzaffaru, ndeka tobinteekamu. Kakati wakati nga Jeno yeesamula Ssekikubo, Amole gategeezezza nti Ssekikubo yagezezzaako okumatiza Generali, amugamba nti twogeremu babiri, twogeremu mu kyama bambi. Jeno bambi mbadde nsaba twogeremu mu kyama nze naawe babiri. Jeno n'amugamba, Teri, there is no privacy here.
Namagamba jeno tuba tutambula ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo tunonya signatures twagala okujja ababaka tugoba buli bwanguzi mu parliament. Mbewulidde naye tobiŋŋamba saagala. Amawulire bwe gagezezzaako okunoonya ku Theodore Ekikubo aguddewo naye Kigo n'abuuza kati ate bye mwabitegedde mutya? Mwabitegedde mutya? Namusisinkanye naye era jeno oyo yaŋŋambye nti ebintu tayeetaaga bibeeramu. Ffe twamutuukiridde lwa nsonga nti musajja mukulu ate tumuwa ekitiibwa opinion leader mu kitundu ekyo. Kaakati ensonga lwaki twagenze maaso n'okuleka nti twamutuukiridde. Sekikubo abadde ayagala Jeno Sale oba oliawo akunge ababaka bava mu kitundu ekyamambuka bagende maaso n'okulabika nti basayininga ku motion yaleeta ayagala ababaka ba palamenti y'eggwanga erettibwa erya Uganda bakulemberemu okugoba bakomishona abakulembera Matasi Mpuga Nsamba okwegabira ensimbi zagamba nti teziri mu mateeka. Kale nno wakati mu nsisinkano eyabaddemu Sekikubo ne Jeno Sale Musale tutegedde nti Jeno yaganye okubaako byayogera aga nti ebintu byemutemu binteekamu. Kyokera kinajjukirwa nti ne Jeno omukulu akulembera eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni tibwahabulwa gye buvuddeko ku kisaawe Kololo naye bwe baali bagezaako biteekamu yabyesamba n'agamba nti ebyammwe temubinteekamu bakulu temubinteekamu. Ebintu nga bwe twongera okulabika nti tubitegera Uganda bwetu bwetandise okuleka nti etambula olunaku olwaleero ku sayidi y'ekibiina ekya National. Kakati nno mu mbeera y'emu mwenna mukimanyi nti pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono ng'atembeeta ekibiina ekipya ekijja ekigole kibebi ekya National Unity Platform okusinziira ku bibiina byonna ebiri mu ggwanga Uganda. Kaakati ono yasalawo okubeera nga bajaguza n'okucelebratinga okuweza emyaka 4 egy'ekibiina kino nga weekiri n'okubanga basobola okubeera nga bazimba ekitebe mu myaka 4 emitono ennyo basobole okubeera nga bakuliza emikolo gyabwe ku kisaawe eky'Ekololo kubanga Ekololo ekisaawe kya ggwanga si kya muntu wabula ekisaawe kya gavumenti ate nga gavumenti yefa abantu. Kaakati nno ekibiina ekya National Unity Platform kyawandiika omukuku gw'ebbaluwa nga kiwandiikira abo bekikwatako ku nsonga eno wabula ekikwasa ennaku b'ekikuba entukwe abasajja bano baafuuka kyesirikidde baagaana okuddamu ssaabawandiisi w'ekibiina Lewis Lubongoya ku nsonga eno. Ono ng'agamba nti twagala naffe tweyagalireko mu nsi yaffe emikolo gyaffe tugiteeke Kololo kubanga NRM n'obukolokolo obutagasa obutalimu makulu obwaye buteekayo egirimu amakulu egiteekayo n'obutalimu makulu nabwo nayibuteekayo. Kakati lwaki ffe ogwaffe tetuguteekayo nga naffe tuli bannayuganda ekisaawe ne tukimyusa reedi ne musooka mutegeera. Kakati abasajja bano lwawulira ku nsonga eno abasajja bakankana empale entegetege ne zibafamba era ogenda okakana nga abasajja bano baganye okuddamu nuupu era nkakasa nti maaso eyo nkugambye ebigambo byange mbyogera mpola abasajja bano bajja kugiddamu nuupu naye bagigambe nti ku deeti gye mwasabirako waliwo eyasooka ye agenda okukozesa ekisaawe kino mutusonyiwe kubanga deeti zikwataganye. Teekawo abiri olinjulira oba akantu kano oli kasalamu n'oŋŋamba nti wayogera. Wulira ebigambo bino ampuliriza nkugambye tweyongereyo ate era. Ekibiina ekya National Unity Platform NUP nga bayita mu sekuritale jeno waabwe gwe bayita David Lewis Lubongo yasabiite ewedde bwe twategedde nti bawandiikira dda gavumenti nga bagenda maaso n'okulabika nti bagisaba bagigamba nti bambi mwami gavumenti tubadde tulina enteekateeka ng'ennaku z'omwezi 22 ekibiina kyaffe ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti kyebumanyi obulungi ekyemakirire kavule ffe abakozesa kala eya red ffe abambala obukofiira obuliko Robert Kyagulanyi Ssentamu ye hero waffe gwe tumanyiye principal era tumuyita president tubadde tusaba ku kisaawe bambi mwami gavumenti tubadde tusaba ku kisaawe mukituwe tugende maaso n'okulabika nti tukikozesa kutujaguza emyaka 4 engeri kiri nti naffe tuli bannayuganda tubadde tusaba mutuwe ku kisaawe tukuŋŋaaniraawo tugende maaso n'okulabika nti tujaguza emyaka 4 nga tuli mu existence si kyangu. NUP sigenda kubeera ennaku z'omwezi 22 gwemu ewiiki ejja bagenda kuba baweza emyaka 4 kasookedde ng'ekibiina kino kigenda maaso n'okulabika nti kitandikibwawo nabwe kityo ab'ekibiina ekya NUP bakwata peni n'olupapula ne bagamba nti ebbaluwa eno baali bagiwandiika ng'egenda eri Ministry of Defence and Veterans Affairs baba requestinga babakkirize emyaka era bagijaguze nga bali Kololo era nga bagamba nti bw'otunuulira historical significance ey'ekisaawe kino kiba kibakolera ng'ekibiina kya NUP
ate nange ekibiina ekisinga okuba n'ababaka abangi ku ludda oluvuganya gavumenti bagamba nti ekyo kitukolera. Ekyokubiri, tusuubira abantu abawerako abagenda okutwegattako nabwe kityo gavumenti mwesita gavumenti tubadde tusaba otuwe ku kisaawe. Tubadde tusaba ogende maaso n'okulabika nti otuwa ku kisaawe. Ebbaluwa eno gavumenti newankubadde yagifuna emabegako ng'ennaku z'omwezi 10. Kati bakulaga nti ne gye buli eno tebannaba kulabika nti baddibwamu. Nope. Bagamba nti bandyetaaze kololo bagende bamu painting red nga bo tumulaba nga kololo ayakayaka yero baagala kukyusa ku byafaayo ekisaawe ekyo kirabweko nga kyaka red naye ne gye buli eno olwaliro ennaku z'omwezi 16 ebbaluwa abakulu bagifuna ng'ennaku z'omwezi 10. Ministry of Defence and Veterans Affairs babategeeza dabaga nti bannaye tubadde twetaaga ku kisaawe. Ekisaawe kino ekyekkololo ngenda kukubulira ebimu ku bitontone ebikikwatako. Nuupu kyegenda maaso n'okulabika nti esaba. Nuupu kyegenda maaso n'okulabika nti esaba. Njagala okutegeeza nti kino emabega eri baali bakiyita kololo, baali bakiyita Kampala Airport. Mu biseera biri kisinga kumanyibwa nga kololo ceremonial grounds. Nuupu kyeyagala egamba nti mutuweemuko naffe. Abayimbi tubalabye bateekawo ebivulu, tulaba bannaddiini bateekawo enjiri. Kaakati ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza bakuŋŋaanirawo ne event sendera nnyingi ezizze zigenda maaso n'okubeera ku Kololo Airstrip oba kye baali bayita Kampala Airstrip, bakiyitanga Kampala Airport mu biseera biri ebyabufuzi ab'amatwale. Kati bagamba nti bambi tubadde tusaba omwaka gwali gwa 1936 essaawa kiri ekyekkololo nga kigenda maaso n'okulabika nti kitandikibwawo mu biseera ebyabafuzi ab'amatwala baali bakulembera kuno. Kyokka omwaka ogwa 2012 omwaka gwa 2012 essaawa kino kyagenda maaso n'okulabika nti kiddaabirizibwa. Ministry ey'ensonga za defense n'etandika major construction okuddamu okiddaabiriza. Era mu kukiddaabiriza aba Ministry of Defense ne bateekawo pavilion egenda maaso n'okulabika nti etulwamu abantu bwabanga waliyo emikolo ekololo. Kakati wansi wa pavilion ye waliwo ofiisi ezikozesebwa olunaku olwaleero Ministry ey'ensonga za defense ne Veterans Affairs eyo nnyini gye baageze maaso n'okulabika nti bawandiikidde, era nga essaawa ekyo wansi waakyo waliyo ne ofiisi ezannira ekitongole ekyo ekivunaanyizibwa ku ogaba endagamuntu mu ggwanga. Kati embeera bwetyo bwetambula bitontone bikwata ku kisaawe ekyo kizze kigenda maaso n'okulabika nti kikozesebwa mu mikolo okusinga. Kati aba NUP bagamba nti naffe engeri gye tuli bannayuganda mugende maaso n'okulabika nti mutuweemu. Kaakati ne gye buli eno amawulire ge tulina ku ofiisi y'ekibiina ekya NUP bakyalinza okuddibwamu ne babadde tebannaba kubaddamu babakkirizaawo banedda. Baali bakasuka jjinja mu kisaka kulaba kinaavaayo banaabakkiriza oba nedda baali sure nti banaabakkiriza ebyo byonna bibadde bikyali byakuteebereza. Naye nga list essaawa eno abakibiina ekya NUP babadde tebannabagenda maaso nekulabika nti bafuna okuddibwamu okuva ewa Mr. Government oba ole bakkirizibwe okukozesa ekisaawe ekyekkololo. Ebintu ng'ebitambula. Kakati kituuza abantu 15,000 mu pavilion bakikola nga kituuza abantu 15,000. Kakati bwabeera nga tebatudde butuuzi ate basobola okuwera omutwalo gumu n'ekitundu. Kakati NUP wano weesinzira negamba nti okay nga bwe kiri nti tusobola okuŋŋanyizawo abantu ate nga kifo kirungi nnyo, kifo kya byafaayo, NRM etulawo, music concerts zibeerawo ne event sendera zibeerawo. Naffe twagala tuweebwe ku mukisa tujje tukole ki? Okusinzira ku NUP bagamba nti jane yaabwe mu byobufuzi baddemu challenges nyingi. Bingi be basisinkanye challenges trials. Kati bagamba nti newankubadde nga bibadde bingi mu myaka ena gye bagenze maaso n'okulabika nti bayiseemu baagala bajaganye nga bajjukira emyaka egy'ena egiyiseewo. Mu kulonda okwaggwa okusinzira ku ebitongole ebyafulumizibwa akakiiko ak'ebyokulonda bakulaga nti ng'oggyeko ekibiina ekya NRM majority ey'obululu bwagendera ekibiina ekya National Unity Platform NUP ng'efuna obululu obukadde 3,157,298 newankubadde nga ab'ekibiina ekya NUP baabawa obululu obwo ebitundu 34 n'obutuntundu 83 ku buli 100 baagamba mwafuna kakalikyuleeta ne mutoolako
mwafuna akambe ne musalako ne mutuwa bye mwagala okusinza kuba NUP. Kale no bwekito ne bwabanga osinzidde ku bitundu 34 byokka bibafuna bagamba nti ebyaddala eyo percentage nene nnyo ekiikirira bannayuganda bawerako tubadde naffe tusaba mwami gavumenti bambi tuwe ku kisaawe tugende maaso n'okuba nti tukikozesaako tuba tusse muntu ab'NRM tubalaba ab'ebivulu babeerawo naffe mutuwe ku kisaawe gavumenti ekyasirise bweti. Nakugamba nti ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka vidiyo kasita ogiwa ekigalo gw'oba omaze mba si kyakubanja kyokka mu mbeera y'emu abasajja n'abakazi ku social media nga bagenda maaso n'okulipira eky'omubaka Honorable Joel Ssenyonyi bano nga bamulumiriza oba nga bamuwayiriza nga bagamba mbu naye yali ya ssente. Kaakati amawulire gamaze okubeera nga gazuuka nti ekintu kino waliwo ate omubaka owa National Unity Platform abadde akiseesaamu n'okukikumamu omuliro. Amawulire galaga nti omusajja amanyiddwa nga Hilary Kiyaga Dr. Hidamani ow'Emawokota mbu mukwano gwa mpuuga nnyo nnyo era nfanfe. Kakati bano bawulira bubi nnyo okulaba nga Honorable Joel Ssenyonyi ali mu ofiisi eno eya loopu nga talinaako yadde kazero yadde akamogo. Omusajja abadde ayogera ebigambo bino agamba nti Hilary Kiyaga Dr. Hidamani yatandika okugabira abantu social media ssente empitirivu ezikwatiyo mu bukadde 30 battattane n'okwonona erinnya ly'omubaka Honorable Joel Ssenyonyi. Omusajja agamba nti Hidamani n'empuuga balinnya mu kimu era ono okuggibwa mu ofiisi mpuuga kyabakola bubi nnyo kubanga bano baayinanga ddiru zaabwe nga baziyisaawo mangu nnyo kubanga n'omusajja mpuuga bw'oyogera ku kigambo kulya awo oba omutuuse. Kyokka nga Honorable Joel Ssenyonyi ebikwatagana ku kulya enguzi ono takwatagana nabyo. Kati abasajja nga bano basaze okubeera nga bamulwanyisa wadde nga bano tebakyadda mu ofiisi balage ensimbu naye erinnya ly'ebbi mbu naye yalya wadde nga bannayuganda bakyaganye okubeera nga bagula ensonga eno. Mwenna mujjukira omusajja amanyiddwa nga Dini Lubowa Sava ono yavaayo n'akakasa okukuba nuupu okugiteeka ku ttaka ng'ennaku z'omwezi zaali lumu omwezi ogw'omukaaga naguno gwaka nuupu yeeyongera bweyongeze kugenda mu maaso na kutinda kubanga abasajja bano twabategeera baali ba propagandists. Kati njagala olaba akatambi kano ampuliriza era omusajja ono nga bamugolola ettumba n'okumuwa levo n'okumuteeka awatuufu waalina okubeera nga ajja. Ssaabasajja Kabaka Wangale tukwatagane olunaku lwa nkya. Bye bye. Kati mukulu Dini Sava kansubire nti video egenda kutuka kwa kwoli buli omu ogenda kutya njagala musale video mugiteeko ku mutimbagano gwonna obegenda ne kwa Lujazo ne ku Seni njagala egendeyo omukulu tumala akamba yaaya akasengula ennyonyi ekiro gyobera nti ebege bwene kesa tegenda kukola ki kutuka jeraga byebine biga byeyogedde nopunjaji kubanjiteeke kutaka kati bwe mbache mwagala. I can end it seriously. Mbaleka bulesi amazima mbaleka bulesi mukole ebyammwe naku Bobi Wine lwalikiriza mu interviewing one on one naye gwe lwolimanya nti nensi ekyuse era asobola kugenda ku interview z'abanne bali batatya abamutya n'abayaya abafaanana batya mwe bakyali mweze si batya kambabuulire mazima si batya muyadde n'olunaku n'olu kebeseke ndyeje. Bati yokubiri kavudde kwanjula katandise mukulu Dini Lubowa Sava kansoke kwashuwalinge oba nkuwe ekisuubizo kino tolifuna oba tolituulako bwenyina Robert Kyagulanyi Ssentamu omujjemu ekigambo wadde mubuuza nti obumyu bwakoze eki bwazadde tolikifuna kabere mukyala Babi Itungo tolisobola kutuula n'embwenyi omubuuzi abaana babakozezza ate oba managinza tekisoboka. Ensi takumanyi kati kanjitegeeze obuzibu bwo ekisookera ddala weetaaga osooka otwalako ebutabika bakkebere engala byo beekola bulungi olabika wayita tembo nga tomanyi obusungu ono obusungu abujjawa omukulu ono akoze programu nyingi omwani neyokuwaliza mukyala kasiwuukira nti yatakasiwuukira mwabira bulungi nnyo nenzija ne mwaŋŋanga era bombuuza gye yakoma ne video eyo tasobola kubuulira wa gye yakoma ne video eyo. Omwami ono asobola okukolako emboozi nga nfu kati olw'okuba nti abantu amu balina amanya tebaagala boogerako ye kennyini ng'ate akusindikira omuntu we ng'ajja ayogera naawe nti owaayi omusajja ono nze mumanyi naye tukoze tutya okubanga programu eno agiyimiriza obutakwogerako
oyinamu kasente kati olwokuba abantu batyo boogerako ng'okwata akasente ng'okamuwa iyo programu ng'agivaako agenza akikola ebbanga okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu all along bwe yasooka n'amutuukirira ng'omuntu president n'agaana omujja ku interview n'atandika omukuba n'amusindikirako n'amutuukira mugamba ayagala ssente amuveeko president n'amugamba sirina kyensobola kukola ku nsonga z'oyogera kuba sizimanyi oluwadde mbogenda maaso kubanga sinadde n'ekikumi wadde ekikuba ennyonyi sikirina genda okole ky'oyagala awo wava okulya n'okkomba essowaani we wava obusungu naye nga baakozeeko ebikolobero bonna abadde abajjako ssente akakodi akabadde akakozesa akalivan psychology ng'ajja nakukolako blackmail propaganda bw'omala n'akusaba ssente bw'ogaana ozzimuwa bw'ogaana ozzimuwa ng'akukalakata bwe nafuna obuzibu omwami ono yava n'akola video ngenda gizanyeko eddakiika zigenda kubeera 2 mbasumula information mugenda kutya mu recording bino bye yayogera tetugenda kulwawo kyenjagala okubategeeza kiri kimu after confirmed exclusive information from our sources. Fred Kajubi Lumbuye abangi gwe bamanyi nga Chemical ali mu Uganda era nga wetwogerera okuva essaawa zino ne meeting eyiza okuba nga etandise oluvannyuma lw'okumukunya bukyanga ayingira wano mu ggwanga erya Uganda abasajja yabasabye bamutwala agenda asisinkane nannyini ssente the man of all seasons General Salim Saleh Akandwanaho bwe twogerera obudde buno saagala mukyamuukirire nnyo naye mbabuulidde nti ekiriwo we twogerera kati bali mu kumiitinga TMC mbagesigera kuzanya viri kubana jibatedde emisana saavaayo mulumba ne mmuleka akole buli kasasiro nagwayagala najja n'akola ekintu ekimu ku madamu Zena Zedriga ne bambe ba parliament ba Nuupu ne tumuleka n'akola buli kyayagala naye abadde alina ekintu kyakola nga afuna membe ba parliament n'abawa ensimbi ne bamubegera information okuva mu parliament ne ya Nuupu ne bagimuwa najja n'ayogera era mu katambi ke mwawulidde ng'ayogera ne Edi Mutwe ng'amuyisaamu olugaayo yayogedde ku futuso y'omu kwesagala kuddamu kuwammaliki eyapule kubanda mubagamba dda nga y'omu ku sources ze n'abalala abadde bamubegera kati bintu byadde akola nga bayinza omuyita omuwa sente zitaliwo nze yankolako propaganda ne muleka wiiki nga bbiri namuwoni nga nemugaa toddamu n'olumba oba okulumba omuntu yenna akola programu zo tuddamu okulumba omuntu wankyukakyuka n'enkyukakyuka gireke tulumba Kyagulanyi n'awaka ne mugamba weesonyiwe Kyagulanyi nja kukwabya nga awakana wagambye osobola okusuula Nuupu gw'omuntu omu naye maanyi g'oteeka mu singa osoose n'ozimbira obwana bw'ennyumba ne landiroodi n'omusasula both woosula ne wookolera kyewandisa okkola kubanga tojja kisobola ekyokubiri bw'ogamba togenda sula Nuupu ogyetisse ku mutwe kumenya oba epangisa mu nju yo nti ogenda gisuula nga wagitandika dda nga yakatandika muganda wange tolina kyosobola kukola just amajani g'oteeka ku caayi amangi ge gakubuzaabuza era gakwambaze galubi n'olowooza nti otegera naye okutegera kutono nnyo kendeeza amajaani kale tugenda ku lwayo omukulu ono Dini Sava ogambye nti oyagala kusuula Nuupu ng'era okozesa abantu abali mu Nuupu bakuwa information kati nange ngenda kukulaga olwaleero tika kampuni ka tisime TNT gano ge mazike kubanga si mazima programu yono gyayita TNT ge mazima bagita TNT ge mazike si mazima kati programu yono kampuni ya TNT ge mazike njagala nkulagire ko lwente ngenda gikubanji suule otuvira ku video ngotate matema muntu gwono omanya ati nawo badde okozesa Nuupu kubega babegge bakuleetere naye ngenda kukozesa babo mwe muna amanye ebiddako
eddagala ly'omuliro gubeera mu ki? Omukulu ono mu information gye mugenda okuwuliriza teri maloboozi gange kati nga bwe yaga nti asobola okukola akavuyo okusuula Nuupu naye kakoleko akavuyo kitegeere naye kansooke mbwako preamble. Omukulu ono omuwala gwe nabapostingira olunaku lwajjo yamukwana n'amusigula okuva mu maka ga bbaawe. Omuwala ono ne bafuuka omwami n'omukyala. Omwami omukyala na investinga ssente mu bizinesi za ddiini n'atuuka okubanja ssente ddiini agana osasula ssente ddiini ekyavaamu n'akwata omuwala ono n'amutta n'amutwala amuvuga n'amutwala ewaabwe ng'omuwala ali lubuto lwa myezi 7 nga ne family tetegedde nga tewaliwo ne postmortem buli kimu nga state yemuyambako. Kati nze nga bwe ŋŋamba nti ze bampita chemical ali saagala biteredde kati naffe katukwabye ebisigadde muli neebaza buli muntu kwata essimu yo njagala muwulire ebintu bino mugenda kutya emitima gy'abasajja bano. Gwa lutinkudde ku lunaku olw'Essande ku ssaawa 8:30 nali nva naku kyaki ngenda okuzzaako essimu nga ndabako ebifaananyi bye. Ekifaananyi ekimu nga ali wakati mu kkubo kyekifaananyi kya aksidenti, then ekifaananyi ekyokubiri nga kiraga yali mu mokyale kuba kyali kiraga nti kya misana ng'era bamubisse essuuka okukoma mu kifuba. Ng'ekifaananyi kisooka kiraga nti kya kiro naye nga kiraga nti yali ali wakati mu kkubo emmotoka ng'emukubye. Yali alaga nti avuddemu omusaayi mu nnyindo naye nga talina kiwundu kyonna. Ng'avuddemu omusaayi mu nnyindo naye nga talina kiwundu kyonna. Kwe kusoma messages ezaali ziwerekera ekifaananyi ekyo, ebifaananyi ebyo ebibiri omuntu eyali abimpeerezza era ng'ambuulira nti Borin Bazayire yali afudde ng'afiiridde mu kabenje nti emmotoka yamutomera n'afiirawo mbulaga. Bibifaananyi ebyo byampeereza. Naye ku lunaku olw'omukaaga zaali ssaawa 11 n'ayogera ne Borin Bazayire. Twakyatinga ku WhatsApp. Kyaki teyali nnene nnyo, tetwayogerera bbanga ddene naye twakoma okwogera essaawa nzijjukira zaali ssaawa 11:46 we twakoma okwogera. Yanaŋŋamba tuli bulungi, tetulina ttabbu, tetulina buzibu bwonna. Kati enkeera ssaawa 8:30 ez'emisana we nfunira amawulire ago. Omuntu eyabika Borin nti afudde yali Daniel Wassava. Ye yalangirira ya breaking amawulire ago. Era yafulumya ebifaananyi ebyo ebibiri. Ekimu nga agangalamye mu kkubo wakati wagamba nti we yafunira accident, ekyokubiri nga kyamuggwanika era nga kikulaga kiina light bulungi, kyali kifaananyi kya misana. Bwe yali afulumya ebifaananyi bye yagamba nti Borin Bazayire actually yateeka ku mukutu gwe, yateeka ku mukutu ogwa TMC gano mazima n'agamba nti tufiiriddwa omu ku bakozi bannaffe Borin Bazayire. Emmotoka yamutomedde n'afiirawo mbulaga. Yakozesa past tense. Emmotoka yamutomedde n'afiirawo, so si emmotoka emutomedde n'afiirawo. Naye nga alina ebifaananyi eby'ekiro ebya aksidenti. Naye ebifaananyi ebyo eby'ekiro teyalaga nti oba baali bamuweereza biweereze oba ye kennyini nnyini ye yabikuba, wabula ye yaweereza kifaananyi ekyo ekyekiro
then n'ekifaananyi ekyemisana ekiraga ddala nga kiraga nti kiina layiti oba oliawo ekiraga nti omulambo gwali mu ggwanika era n'agamba omulambo guli mu lago gye baagututte. Mu communication ya Dean Lubowasava yagamba nti baamutomedde ngadda ewaka ewuwe era nga bw'otunuulira ekifaananyi kye yafulumya nga omulambo gulaga nti guli mu kkubo nga lya ttaka nti baamutomedde dda ewuwe era ekikubo ekyedda ewa Boren w'abadde abeera kya ttaka owetana okuva ku koolasi n'odda ku ttaka ku kikubo eky'ettaka. Amawulire ye yagatambuza awo abaana bonna n'abaali bakola ne Boren ne batandika okuba nga ate bakubira abantu abalala okubabuulira. Dean Lubowasava talina muntu yenna gwe yali akubidde essimu ku bantu baakolagana nabo oba be yali akolagana nabo n'abo abaali abakozi ba TMC gano mazima n'ababikira Boren taliiyo wadde omuntu omu bw'ati. Ne kanso oba looya wa kampuni ye gwe yateekawo nga kampuni ye gwe bayita Robert naye teyamukubira kumubikira wabula baba baziika ku lunaku olw'okuziika lwe yamukubira n'amugamba nti Boren yafudde emmotoka yamukubye n'afiirawo naye nga Boren gw'abadde atuma ewa kanso buli lunaku buli kimu kyonna ky'aba ayagala ewa looya Boren yakitambuza ng'olaba attachment eriwo wakati wa kanso Dean ne Boren nga y'amaanyi nti bwe yandibadde afunye obuzibu bwonna be bamu ku bantu abandisoose okutegeera nti Boren afunye obuzibu ebisidde. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebbulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.